Emmundu ng'ekyagenda maaso n'okunyiinyiitira mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo. Era nga ebyafaayo biraga nti abantu obukadde 5,400 be bateeberezebwa okubeera nga be baakalugulamu obulamu oluvannyuma lw'ekibinja ekyabayeekera abadde March 23rd Movement awamu n'eggye lya gavumenti ey'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Dream TV enoonyezaako munnabyafaayo naddala mu ntalo zino ez'amawanga Omulangira Kalema n'annyonnyola ku abayeekera bano gye baava naddala ki kye baagala mu ggwanga lino erya DRC. Emmundu bazijjawa anti kati otujja omuyeekera enna omuyeekera enna ng'oyeekera gavumenti gavumenti osaba obuyambi gavumenti ez'enjawulo ng'ozisuubizza nti singa nzija mu buyinza ngenda bawa percentage bweti ne bweti ne bweti. Ekigenda kya M23 baagala buyinza bwa ggwanga ya Congo. Ati otujja muganda wange tugende kati 2009 otyo bwe batandika okuba nti bakola ki bwe batandika bo bennyini okulwanagana ye bagamba nti banenga mukisusiza nega naffe twagala ekintu kimu nti mwagala ki bakuba abantu banasa okusengula abantu bakubya abantu base ne represents okuba barepinga abantu balumba ebitundu banako okuba nti babibba olw'ensonga nti walinga ebyobugagga bitirivu nnyo banako bisi babitwala babifulumya eggwanga nga biyita Rwanda. Munnabyafaayo ono bw'abadde nga nnyonnyola abotodde ekyama ekiri emabega w'abayeekera bano mwasabuukululidde n'endagaano gye baakola eyali ey'okuleeta emirembe mu kitundu eky'Eggoma. Abana abajja ne balina eggwanga erya Rwanda weebiri kyova no bajjanga ebintu eno ebyobugagga byonna babitwalanga bwe gye babitundanga oshegedde mu ggwanga erya Rwanda. Kati Kabila abantu be yagoba ne Kabila buli sindi be yagoba yagaba baddeyo buli omu adde waabwe ne bagaana okuddayo engeri bali nti Goma eri ku border osokusa noga nti agenze ate ne bakomawo oshegedde bebeggulira bayingire bafulume byagere bayingira kakati abamayimayi batandika okulwana bagatulwanira byaffe naffe mu bitwala wa abana bewaka tulwana bakoza akabija kakamayimayi tulwana tulina okuba tukola ki tubagoba muve wano emmundu weseka ekitabantu kyali kinene nnyo 29 naga tugenda kola tutya naga tutule wansi kati tukole endagaano basalawo okutula wansi yes bakole endagaano naga muwagala ki bavaayo olwo mu lwatu bagamba kyetwagala kiri kimu bise byali twalina ngoza nkunda yomu kwa bali bagira ntaganda bajja be bakulya kati obubinja obwo kaje muita M23 nga tennaba kati bagamba nti tuyina ekibinja kyaffe si kyabyabufuzi nenga weekiri ffe tukuuma abantu wabula mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe ono ayogedde ku kyama eky'obugagga obuyinza okuba nga bwe buvaako kanaaluzaala aleetedde obulamu bw'abantu bangi okubeera nkati zembuyaga ezikazengoye. Awo mu Goma yabasangawo ebizibu already kuba ne First Congo yatandikira awo wennyini mu Goma lwebugagga ebiriwo balina tiini tiini kya bugagga olaba gino emitayimbwa batyo gisiiga mitayimbwa basigako iron emitayimbwa egitemagana that is tiini zino soldering wires bakozesa oyo tiini bakozesa avo ali mu Goma ali wasangibwa ekyo kibugagga kibalina eGoma gold ali awo Goma muyitirivu nnyo yes ate ekibugagga ekirala kye basinga okwettania mu nsi yonna kimanyiddwa nga coltan oyo coltan olaba devices zonna ezikozesa amasimu gakozesa batteries kati batteries zizimba bakozesa coltan. Wabula bw'abuuziddwa ku ddala kiki ekiyinza okuddirira wakati w'olutalo luno olunyinyiitira bw'ati bw'ayanukudde ku nsonga eno. Nga munnabyafaayo ekiri eGoma kiyinza okutuuka akaseera ne kikoma ekiri eGoma obudde buno okuggyako nga Tshisekedi akkiriza abayeekera kye baagala ate nga bayeekera kye baagala kiri kimu kyokka kutula kitundu ekyo kutula mu Congo kive ku Congo yes lifuke eggwanga yes bagala nsi si kya kye bagala nsi. Martin Bosakali Esubula, Dream TV, Amakungunte.